amazima gali nti bannayuganda 95 ku 10 naturally tetulina customer care. Amanyi abantu buli bamuwa sente akola akalango business n'anoonya amasanyalaze we gali n'agatapingamu kuba olwatapinga mu mpombo wepawa kimanyi mujja kuma bwoba ogenda kwogera mazima lwaki ogamba nti bagenda kuvuma tekisoboka akuwa obudde bungi bali bajja kukomplaininga ndi tabafuddeeko afudde kuggwe wekka kati gwe n'onyiga nti sikuwadde budde bukola ki bumala naye nga nkikola olw'okutaasa n'oli omulala naye asobola ofuna saavisi yange. Yes, tubaniriza leero wano ku Mpombo African Restaurant anti twazze tucelebrating anniversary ey'omukaaga nga tuoperatinga wano ku Mpombo African Restaurant. Leero ennaku z'omwezi 17 December 2025 nga we mukiraba tugenda kwogerako ne CEO wa Mpombo Restaurant bayita omukulu Hassan. Agenda kubaako obubaka bwagenda okubatuusaako mwe mwenna abazze ku Mpombo okucelebratinga naye okumwebaza naye kenyini abasiime nga omwaka omuguyiseemu nga mumuleetera ssente nga namwe abatuusaako services nga mmwe abanayuganda zibandibadde mwetaaga. Tukwaniriza ku Rovin Events oba Rovin Media nga tuzze okucelebratinga naawe olunaku olwaleero. Ocelebratinze emyaka 6. Kiki kitegeeza nga gwe Mpombo ndakosaidia olokanze saidia. Kiki kitegeeza nga gwe CEO wa Mpombo Restaurant okubanga ocelebrating emyaka 6. Abatulaba mwenna ku Rovin Media sanyuse nnyo okuba nammwe olunaku lwaleero. Sanyu linnya lyammwe Okiwagonja nga sikoma kusanyukira Rovin yokka okuba nti eze ebeere naffe wano ku Mpombo Restaurant wabula nga nsanyuka n'okuba nti tuwezeza emyaka 6. Gana agambuuza nti kiki ekitegeeza okuweza emyaka 6? Ekisooka kitegeeza obugumiikiriza obungi ennyo, kitegeeza challenges empitirivu obungi ennyo, kitegeeza omukwano omungi ennyo abanayuganda gwe batulinako kubanga maanyi gaabwe na buwagizi bwabwe bwe butusobozesezza okubeera nga tuweza emyaka gino 6. Kyokola nti tukola omukolo guno buli mwaka ogwa anniversary ng'ekigendwa mu mukolo ogwo bibeera ebigendererwa 2: okwebaza Katonda n'okusiima bakasitoma baffe olw'obuwagizi bwe batuwa kubanga baganda bange ekiyitibwa okuyimiriza mu bizinesi ddala mu nsi etaliyo mu nsi gy'olimu ng'omugwira oba okitegeera okuyimiriza mu bizinesi gyotandiseewo ng'odipendinga ku nationality emu y'abanayuganda bokka. Tosobola kigeraganya ng'omusajja akera n'akola edduuka wano eritunda engoye ng'ajja kuziguza buli waggwanga lyonna gwe lolabikidde obulungi yakyama n'akola ki n'agula. N'ebino byaffe eby'emmere amawanga gasosolera ddala emmere baganda bange. Waliwo emmere gye tulya nga waliwo abatagimanyi nga tebagirabanga nako. Togenda wala nnyo just raba wano e Kenya olabanga abatuliraanye naye nafunako abanakenya nga bo bamanyi kawunga na muceere nga tali amatooke bwagalya tagakoza mu supu bo bamanya kulya nga bwawuuta. Kati akwata ettooke n'alisa mu kamwa jjukira ettooke terina tesiti yonna. Tesiti y'ettooke abeera supu mwokozezza. Kati nga olina okubayigiriza nti kati kwata ettooke linyike mu supu lya ng'olinga ayigiriza omwana omuto. Ekyo kiraga nti amazima gali nti challenges zetuyitamu ngaffe abakola business nga zidipendinga ku nationality emu yokka Uganda tusanga obuzibu buki bungi. Pozi wakati kati tuyambiddwako tulina baganda baffe okuva mu ggwanga ly'e Burundi batuwagira nnyo bagategeera bulungi. Tulina baganda baffe okuva mu ggwanga ly'e Rwanda nabo amatoke bagalina era bagategeera bulungi. Enfumba izo kyukamukko bo basinga kwagala nnyo minwe gana amanyige tebagategeera nnyo nga bwe bategeera eminwe era kyobula nti basinga kulya nnyo katogo oba okitegeera. Seka wange nakusale ku kirimi tugenza okulaba olunaku olwolwaleero Mpombo ekubyeko n'ebonga okusinga n'omwaka guli ogwaggwa. Okikola otya okubanga oyita abantu buli mwaka ne bajja ne beeyongerako okusinga nga bwe bajja ku mwaka guli? Gwe mukwano omungi gwe nkugambye gwe ndi mu kwebaza Bannayuganda gwe batulinako bannange. Amazima gali nti naffe tetumanyi kubanga naffe nange ekola bukozi kalango neŋŋamba bannange mbegayiridde mbayise mujje tubeerewo tujagulize omu ffenna. Mwana wattu ne bandaga omukwano omuyitirivu obungi ne bandaga okwagaliza kwe balina gye tuli nga Mpombo African Restaurant. Era nnyongera okutwala omukisa guno
kulwa Mpombo management okubebaza nganza ayimiridde mu kamera wano nga nebaza kulwa bannange abatalabikako ono mu kamera nti bannange tuli basiimu nnyo okubeera nga buli mwaka mweyongera kuba bangi amazima gali olwaliro abantu basusise kubembadde nsuubira ate bonna ne balya ne bakuta ne beeyongeza n'okweyongeza buli omwe agenze alidde bulungi oba okitegeera so bannange kyakabi nnyo era tubebaliza. Waliwo okusoomooza kwe tubadde tulaba ku social media emabegakaawo abantu nga balumba restaurants z'Abannayuganda customer care mbw abulamu biki bano ne boogera ebintu nga omutuufu olaba abamu bateekamu n'obulimba naye ne tulaba nga bloggers ab'enjawulo mu Dubai bavuddeyo ne bakudifendinga. Ng'olowooza kiki ekireetera abasajja abo okudifendinga bablogger kumpi nga 10 nga badifendinga Mpombo restaurant? Kiba kitegeeza nti eyayogedde teyasoose kwetegereza biki byagenda kwogera oba okitegeera. Ebitabo byetukuvu bitugamba nti amazima gali afuula baki ab'eddembe. Kati gwe bw'ovaayo noyagala okuleeta obulimba ku Mpombo African Restaurant, amazima ga Mpombo kikyeri gavaayo ne gakola gatya ne geeyoleka. Amazima gali nti njagala otwala mukisa guno okwebaza baganda bange bonna abali ku social media baavaayo. Wallahi ndayira Allah wanidde omwoyo gwange nga sina n'omugwe okudde esimu nti nyamba ondifendinge nga ne video ndabe ku media abantu balanga bazisharingira nze newunya nnyo negootalowooza nako nti ayinza okulaba ekigudde ku Mpombo n'asitukiramu ayogere. Wallahi yayogera nalaba kikeni newunya nendaba muganda wange bamuyita Kidomoole yani owoku radio Simba oyo Saabazondo nga naye avuddeyo. Nendaba muganda wange Mona Lisa Echapo Barista Timo oyo notewunya nti yewa Dubai naye bali abali e Uganda nga omulundi gwe yali ng'alaga abantu bageza kubalaga kituufu. Nali ndi awo ne bashira price nga naye agitaddeyo. Nali ndi awo nga ndabaani naawe noteekayo mba ndi awo nendabani bannange baali bangi nenaba full figure ate nga ye mukambwe nnyo video zasukka ne mutaano ziyakola okitegeera. Nenda muganda ge divorce matovu owa mukambwe video yakola mpitirivu obungi naye nga bonna bagezaako kitegeeza nti rumors ezo ezaali zitingana mu butuufu tezaali ntuufu okusinziira buli omu nga engeri gyakyogeramu. Omanyi mu nsi muno oyinza ekintu oyogera kiyinza okuba ekituufu naye engeri gyokyogeddemu n'ekifuula ekikyamu oba okitegeera. Ebintu bibiri ku nsi biringa ebifaanagana naye nga byawukana. Waliwo okuwabula n'okutabula. Ye bwe yayogera abasinga bajja bagamba mbu awabula naye ekituufu kwali kutabula. Naye ate omwana oyo we yatandika video yagamba nkimanyi bangi mugenda kunnumba era mugenda kunvuma. Yakikola ate n'amaliriza ng'alina gy'alinga gy'alikomendinga abantu bagende. Kitegeeza ebintu bibiri. Amanyi abantu buli bamuwa ssente akole akalango business n'alaba nga bw'akola okukoza akalango ka business tekajja kutambula n'anoonya amasannyalaze we gali n'agatapingamu era kyamukolera kuba olwatapinga mu Mpombo wepawa ne gakolera era video yatambula na buli yagibuukira yatambula. Ng'ojjako omwana yasooka ojukaga nti manyi akagamokoka nkimanyi mujja kuma oba ogenda kwogera mazima. Lwaki ogamba nti bagenda kuvuma? Tekisoboka. Ekyo kyokka kyabakiraga nti byoyogera ogenda kwogera bulimba yensonga ki nti ogumye bakuvume olw'obulimba bwogenda okukola ki bwogenda okwogera. Waliwo n'omukyalo omulala era yagibuukira oyo omwana bw'amala ogibuukira ne bw'omuleka bw'amala ogibuukira era naye yali anoonya amasannyalaze kubanga mu nnaku nga bbiri ng'omuliro gumaze okukolera n'avaayo n'ategeeza eggwanga akawunti yange eri enkadde baagitwala mwenna munfolongekweno akawunti yange neŋamba ono yabadde anoonya kukuza akawunti ye oba okitegeera. So munnange ebintu bwe bityo byatambula naye njagala kino kigamba Abannayuganda basinagenda wala mwakomplaininga ku kya customer service oba customer care mwekyo musobola okubeera abatuufu. Omanyi lwaki? Amazima gali nti Bannayuganda 9 mu 5
ku 10 naturally tetulina customer care. Kino njogera through my experience. Nkolaganye n'Abannayuganda emyaka 8. Myaka kati mwenda. Emyaka 3 nga bankozesa mu restaurant y'Abannayuganda. Nimbalabe embeera zaabwe. Emyaka kati 6 nga nekozesa era nga nze nkozesa nina experience mu Bannayuganda. Naddala nga badiiringa ne Bannayuganda bannaabwe. Yes. Business ya Munnayuganda, customer Munnayuganda, boss Munnayuganda, muganda wange. Customer service eyo gy'osuubira oyinza obutagifuna. Nge mazima, nze mbagamba mazima. Yes. Customer ekyoli mutuufu nange nzayogera bwendi. Naawe ampuliriza bw'oli, naawe akomplaininga bw'otyo bw'oli. Singa naawe tukunoonyerezaako gy'okolera ojja kwesanga nga mubokola nabo nationalities endala. Oba ne tumuwamu management ya Mpongo tuyinza n'okuba waasi. Tukuwamu Abannayuganda. Oli abeera bubezi na mukozi wa waka. Namubomulira tamala n'emwaka. Kati saasira ffe tulina abakozi 30. Nga bamu tusobodde okubakuma emyaka 4 balaba emyaka 6 nga webali wano. Sindika obubaka osembayo eri bannange sindika obubaka buno nga neetonda ku lw'abakasitoma baffe mwenna abaayisibwa obubi olw'embeera nga bwe yali etambula ku social media. Ekyo kimu neetonda ne ku lw'abakasitoma baffe mwenna abatafuna customer service ennungi obulayo gye muladde mukola ki gye mwandyetaaze. Ne mbasaba mutusonyiwe ku lw'okuba tuli Bannayuganda mutegeere embeera zaffe nga Bannayuganda bannammwe oba okitegeera naye nga tubasuubiza tugenda kukola ekisoboka kyonna ngera tukola bulijjo okulaba nti abantu baffe abo tubatereza muki tubatereza mu mbeera entuufu mbateekeddwa okutambula newankubadde nga bayinza obutatuuka na mutindo guli gwennyini gwe mukola ki gwe mwetaaga. Abamu baba baagala customer care gye basanga mu 5-star hotel baba baleeta ku restaurant. At least tujja kukola ki tujja gezaako n'ekirala nga muganda wange bwakyogedde timunnange tusanga obuzibu muganda wange eri abaana Abannayuganda akola mu restaurant eri ku Burj Khalifa, akola mu restaurant eri ku Burj Arabu, akola mu restaurant eri mu Dubai Mall, akola mu restaurant eri Madinat Jumeirah. Ezo restaurant zolaba ziri service yazo tesobola kwenkana na service ya Pombo restaurant. Kati omwana akola eyi ajja wano ku Pombo restaurant ng'asuubira nti agenda sangawo service y'emu nga bo gye balinawa ku Burj Khalifa. Naye nga yeerabidde nti wali ku Burj Khalifa essowaani y'emmere egula ddira mu 10. Essowaani y'emmere egula ddira mu meka? Ddira mu 10. Wano wazze essowaani y'emmere egula ddira mu 2. Oba kitegeera nti wano wazze twetaaga abantu bangi nnyo okusobola okuweza ssente. Eri gye bali ne bafuna bakasitoma 40 olunaku abaali mu mitwalo gye kumpi nga 20 gy'abakoze. Oba kitegeera kati customer service ey'omuntu akola ku bantu abangi eyinza okuteekana na customer service ey'omuntu asavinga abantu 5 olunaku. Tujja sanga omwana nga ajjuka akoze ku bantu nga 5 oba 10 nga fano olunaku tulisivinga bakasitoma abali wakati w'olusanvu n'ebita. Oba kitegeera nti omwana ajja kujjako order nga waliwo abalala batanajjako bajjako kati bwalwa ku ggwe akuwa obudde bungi bali bajja kukomplaininga nti tabafuddeeko afudde ku ggwe wekka. Oba olya oluusi oyinza okulaba nti waliwo obudde bwoyinza tusanga tuli bize nga ne bwe mba nzinze nyinkamu okwogera ng'obudde buba butono bwenja okukuwa okusobola okusanga oli. Kati gwe n'onyiga nti sikuwadde budde bukola ki bumala naye nga nkikola olw'okutaasa n'oli omulala naye asobola okufuna saavisi yange. So mwekyo tusaba bannayuganda nga mutusonyiwa ebitiibwa naye nga tumaliriza tubaagala nnyo era tubeebaza okuwagira Pombo African Restaurant tusigala tubakuwoola mujje okubeera nga mwogera Pombo Restaurant. Neebaza mwenna abazze ku anniversary olunaku lwaleero mwebale kubeerawo mu bungi mwebale kugumiikiriza kubanga omukolo gwa kiro abantu babaddeyo kwebaka ekyanga balina okukeera okukola naye batwadde obudde obumala ne babeerawo naffe paka netumaliriza omukolo. Bannange sina kiyinza bagamba simanyi bwinyiga kulaga kusanyuka kwange. Katubasiibulire wano mwebale nnyo abawagizi ba Mpongo Restaurant African Restaurant Dubai n'abawagizi Ravin Media okubatuusaako obubaka buno. Tubasiibulire.